Kadama eyabadde afiiridde mu Kiyumba amaze n'afuna obuweerero anti agenda kubanga addayo mu ggwanga erya Uganda afune obujjanjabi obusingakaawo. Embeera ya muganda waffe ono baabadde bamusazeesaze nga bamutaddemu ebigondogondo nga bamumweddeko enviiri zonna, bamukoze buli kimu ekitakoleka, ekintu ekitalina kukoleka ku mwana wa muntu oba omuntu ekintu kyatalina kukola ku muntu. Omuwala ono bye baabadde bamukoze era ne twebuuza nti emisale gino gye baabadde bamusazeesaze bamumwamwako enviiri paati ne paati kyabadde kitegeeza ki? Baabadde babalaka ki? Era nga tubawooninga nnyo ne tubagamba nti abantu eno gye tukolera batweyambululiramu, ye batweyambululiramu, nabo bayina ebintu byabwe bye basinza. Era ne tubagamba nga tonnaba kuba ngalo ojaganya olinnya ennyonyi ojja eno wasabyeko, sabaako ku Mukama Katonda era omugambe njagala eyo gye ŋŋenda okukolera emirimu gye bantwala okukola gibeere nga gye giri. Kubanga abamu ku ffe batuleeta kusaddaakibwa, batuleeta kuttibwa, batuleeta kututunda mu bintu bya munda, batuleeta kutukozesa bintu bya njawulo. So awo tubagamba nga tonnaba kuyimba Yesu yakola gw'obadde mwene ensonga era bampala nambalese jangu olabe nga bwenkyusizza obulamu, tonnaba kutuuka eri gy'ogenda kukolera. Ezo ennyimba oli muziyimbira mu nnyonyi naye tomanyi kiri eyo gy'ogenda kutuuka kukolera ki ekiriyo. Sooka otuukeyo omanye embeera yaayo olyoke nno olabe ku bibala bye wabadde osuubira ng'ogenda kujja olyoke okuba obwo obuyimba. Era ekyo tukibasaba ne tubeera nga tukibajjukiza. Tugendagendako mu butambi bwa muganda waffe ono, embeera gye yabaddemu, embeera eyamutuusibiddwako, ate era tugiweeko amagezi, tugikubaganyeeko ebirowoozo, ate era n'okwegendereza era mwegendereze. Yenze Shila Aditanga bulijjo mbajjukiza nnyo nti subscribinga ku YouTube channel yaffe eno. Tuteekayo obutambi bwe buti bw'otalina kusubwa ng'oli nkuba kyeyo naddala nga oli mu mitala gy'amawanga. Obutambi bunene obwetaaga komenti nga manye ndowoozayo, wabula ng'ate bw'oba nga ompaddeyo like ne thumb up mbeera munnange ekyo nno nkyebaliza Mukama. Bw'oba ompaddeyo omutima nkyebaliza Mukama, wabula ng'ate ku platforms zange zonna endala kwendi ku Snapchat ayagala okunkubira akozesa Shila Adita page, ku Instagram Shila Adita page, ku Facebook Shila Adita page, wabula ate nga ne ku TikTok okozesa Shila Adita page. Katugendeko mu butambi bwa muganda waffe ono tulabe embeera ye na biki ebyamutuusiddwako paka okutuuka okudde waka, ate era tubeere nga tukomawo. Omuwala gwe twogerako muyinza okuba temumutegeera. Olutalo lwatandise lwonna kuva mu ntandikwa, kuviira ddala mu Kiyumba omwana gye yali. Omwana yakuva okujja okuva e Uganda paka e Uganda, yaleka azisse nnyina, in fact yamuziika. Lwali lwaleero ng'enkeera alinnya nnyonyi, maama n'afa, so teyavaayo ng'aziise maama we. Atuuka e Saudi bamutwala mu Kiyumba gye yalina okukola, baamukuba. Mu kumala omukuba, coordinator yennyini yafuna vidiyo omwana nga bamukuba bula kye yamugambanga agume akole. Naye ng'omwana enkuba gye bamukuba mbi. Amalirizo ogwo gonna omwana yajja atuuse e Saudi, abuliddwa obuyambi, bamukomyawo biwala ttaka, asaliddwako enviiri, bamukoze bingi. Ambulance ye yamujaano ne bamufunira obujjanjabi. Aba yakava mu ddwaliro, omwana n'afa. Naye ng'omulongo eyasooka yabuuka akyali mu Kiyumba. Agenda otuuka ku ofiisi owokubiri n'abuuka. Bwe twogerera omwana owokusatu ono asooka abalongo balyoke bazaalibwe, naye ali bubi. Tetumanyi oba naye asigala oba alama. Kati gyatuuse ku ssa erigamba kanzire Uganda, ate ntaase akaana kange akaliwo. Naye coordinator yakoze eki? Nze ngenda sigala njogera coordinator kuba gwe nasemba okwogera naye nga mpeereza tuweereza amaloboozi, tukuba amasimu direct teri akwata. Naye mu butakwata ate laba bwe tugwa ku mpologoma. Yagaana okukwata essimu, we yakusalawo okukwata oba nno abatakwata kale kale. Naye ate yakwata yayongera mu bbwa. Olaba nze yanyiiga ku bye yanziramu. Naye ate olwo nannyini kuwuliriza. Yayogera bingi, bingi. Ne tugamba okay, katukite ne ŋŋumya omwana. Agenda omulumi okwebaka nange nkwata agange. Ne mugamba lwe mumanyi tukireke.
Mukama ajja tusaasira tujja kuvaayo wabula nga amusaba ssente empitirivu okudda e Uganda naye nga bakimanyi ssente talina wadde ng'ate asigala okukola obugubi bw'akola ayagala asasula ebbanja eriri e Uganda naye nga ffe abamulaba takyasobola kuba ne wetwogerera kati amagulu gaafudde takyasobola yimirira naye kodinenta ndowooza simanyi oba ye abakola baba bafu oba bakola baba bayi omwana oyo gwe twogerako yafudde Mukama yazizza bibi. I'm talking the truth. Yafudde. Twamulabye twanyenyezza ne tunoonya buli ntunnusi nga tezirabika. Abasabye abakoze buli kimu baakikoze naye nga ffenna tuli mu kutya. Embeera ya muganda waffe bwetyo bwe yabadde ekibuuzo kiri nti bano abaamusaze baabadde bagenderera ki lwaki baamusaze emisalo egyo gyonna ne bamumwako enviiri ng'ate nno tebazimwedde ku sayidi emu wabula bagenda basalako sayidi ne sayidi obuviiri bwe beetaaga bwe batwala ye enviiri ezo we baba nga bakama be bazimusazeeko ne bazisala mu mbeera bwetyo bagenda kuzikozesa ki igwe ekintu ekyo okirowoozaako ye obadde okimanyi nti nno abantu baneeno be tukolera bamanyi okutuyoola ebigere bamanyi okutumwako enviiri bamanyi okututwalako obupale bwaffe obw'omunda oba obadde tokyegenderezanga mubeere very careful mubeere very keen ku bintu byammwe abantu baneeno mubeegendereze okuseka tekitegeeza nti akwagala okumwenyeza tekitegeeza nti nno akamwenyumwenyu akakuwa olw'okuba akulabyeko nedda jjukira gw'oli muntu mulala oyingidde mu maka ge asuubira ebintu bingi okuva gy'oli ng'oggyeko services zo z'okumuwa agenda kutunuulira ng'omukazi azze okutwala bbaabwe kyekisooka agenda kutunuulira ng'omuntu azze okumalawo essanyu lye yadde ng'ozze mmukolera agenda kutunuulira ng'omuntu azze okumubbako ssente ogende n'ekyo kitunulemu ate era waliwo n'ensonga endala lwaki babaleeta ebiseera ebisinga okujja okukola abamu ku bo baagala baddu nga baddala abalala ku bo baagala abantu bagenda kukolamu ssente kutundamu nsigo ng'ezo kutundamu mitima butaago bibumba obwongo kati bwa bbeeyi nnyo obusomyo bwa bbeeyi nnyo n'emmunye bazitunda n'olulimi byonna bivaamu ssente kati nno lowooza nnyo ate era weegendereze nnyo bw'aba aseka seka naye nga naye wodde eri oyisa ofuuwa omukka mu kibatu n'ogamba olwo olunaku luyiseeko ate olinda olulala ogenda okwefuula nti nno byaseka naawe oli mu biseka mwenna mwesekerera ate era naawe ng'omuntu weebeereremu kyekisinga obukulu wabula ng'ate era waneeno ngenda baleetera ku butambi bwa muganda waffe omukozi munne amumazeeko emirembe bamuleetera omukozi ewaka gw'alina okukola naye omukozi afuuse omukozi ayagala kufuuka boosi we omukozi amumazeeko emirembe era ng'ono kimuleetedde n'okwetamu okukola agamba ye kikikyo nga nkooyo okukola ono azze kunzijja ku mulimu oba azze kukola imagine bazze bakola emirimu gyanjawulo naye oli ava ku mirimu egije egyamuleeta n'ayingirira emirimu gya munne amakulu gali nti ayina kyabala ate era nammwe abayina abakozi abalala bemukola nabo obutambi buneeno mbukola nnyo ne mbawooninga ne mbakaabirira ne mbagamba bannange mwegendereza abantu si bangu wabula nga temwagala kuwuliriza kaakati yene essaawa imbaleetedde akatambi k'omu kwabo aloozezzaako ku bantu katugendeko mu butambi bwe ate era tukomewo tufundikira akatambi kano. Mwe baanamu abakola mu nnyumba nga mulimu abakozi babiri nga muli ku kizibu bandeetedde wano omukozi naye omukozi anfuukidde akayinja mu ngatto bannaye omukozi mpulira nkeese bamulese ne bamugamba omulimu ogukuleesezza wano kulabirira mukadde emirimu egisigadde gyonna Doreen yalina ogikola nti mmwe naye kyali yeetala kyali akola emirimu gye sikolangako bannange saawa eno nina kubanga mpummuddemu neebase nabo kuba bagenze kwebaka kyali ali ku bisenge akuuta sibikuutanga nako ali ku bisenge akuuta yeefuula akola ennyo alemererwa n'okukola emirimu gye nze nno tekyandinumi naye ali mu kukyamya abantu bange nina layini mwe nabateeka mwe batambulira naye yeefuula akola ennyo bwalaba nakyala ng'ajja nga yeefuula bizi ng'akola
bannaye mpulira nkeesi. Akeera 11 bannange mwe mukikola mutya? Banne mpulira nga ntami. Nakulaba ng'olina kyokola n'ava ku byakola n'ajja akole ky'oli mu kkola. Oba ayagala bamuwaane? Banne mpulira nga ntami. Tannaweza nno yadde ne wiiki. Naye kyali yeefudde bizi. Yakuuta amadinisa, yakuuta ebisenge, yakuuta enzigi, ebintu byesikolanga nako. Kati omukazi antunuulira oba ng'atunuulira ki? Mukazi mbadde mirembe gyange. Omukozi ye yanzigiridde, ndi wa kumwekuuliramu mulago. Abamu mwangambye muleka ajja kukakkana yekka. Abalala ne muŋŋamba mugambe kakyuseemu. Bamikwano ono kyali ne bw'omugambako mulowooza awulira. Nagezezzaako okwogera naye nga ndaba akisussizza. Alowoozesa nakyala nti nze sirina kyenkola. Gw'ovanga ku muntu n'akusanga mu ffumbiro, oli mu kwoza bintu, nakyala azuukuse n'ajja naye mu ffumbiro tulimu abantu 3. N'agamba nakyala, effumbiro lino tayirozi zigubye nnyo, zeetaaga okuyiwamu ku Clorox zibeere enjeru. Amangu ago n'atabula Clorox dito n'ayiwamu, ne muviira ne mugamba kuuta tayirozi zo. Ne ngenda mu ddiiro nongoose eddiiro, ne muleka ng'akuuta effumbiro lye. Bwe yamaze okuuta effumbiro nagenza omulaba azze mu ddiiro. Olwo ne nakyala ali mu ddiiro atudde. Najja n'agenda ku bumeeza bwenva okusiimula n'ayisa akaati olugalo mbw alaba bakuliko enfuufu. Bannaye nawulidde nga nfa. Ekyo ekintu ne nakyala wa wano takikolangako bukyambeera wano mbw ayise olugalo ati ku kameeza alaba oba kuliko enfuufu. Nadda mu ntebe n'azikubakubamu mbuzirimu enfuufu n'akyenjinga obutto bwentereezezza. Bannaye nawulidde nga nzijudde. Nengamba ono kyali afa ki? Alekerera emirimu gye, omukadde gwe bamugambye olabirira pampa ne zimubabula, ali eno akola mirimu ayagala omuwaana. Bannaye ono ye simanyi na kumanya. Oludda mu ffumbiro nagenza omusanga apanguluddeyo ebintu mu drawer byonna bye tukozesa mu kisiibo abipanze mu musingi. Ne mubuuza kiki bagambye obyoze, mbwa abibadde biddugala nnyo ne mbijjayo mbyoze. Nengamba bannaye, ekyamazima nze sikyakuba na ku ndobo, buli mulimu ngukola mu full swing. Yafuuse kasuku. Balinga bandeetedde kamera ewaka. Nakyalo oluva ku ssomero nadde ewaka n'amunnyonnyola buli kyonna kye twatandikiddeko ku makya, n'amunnyonnyola buli yonna bye tukoze. Bannange malako ono ye yanzigiridde baaba, ye yanzigiridde. Ngezezzaako okwogera naye kyali tawulira. Nabadde nze mwesonyiye atunke n'emirimu gye. Ngera bwenkola ejange nga muviira ng'afaafagana ne gy'ayagala. Naye kyali akisussizza bannaye. Kati omukazi antunuulira kyamulinga embwa eyogereza. Alabanga nze atalina kyenkola, alabanga nga bulijjo abadde talina kyenkola. Bannaye mpulira nfa. Mpulira nga simanyi na kumanya. Naye ono ye yanzi byebyo nno ebifudde ku sayidi ya muganda waffe. Mukozi munne amumazeeko emirembe, mukozi munne afuuse akayinja mu ngatto, mukozi munne afuuse akaviiri mu liiso, mukozi munne afuuse kaamulali mu bitundu by'ekyama, amumazeeko emirembe. Wabula nze nga Adita ebintu ebyo nabirabaalaba dda. Yensonga lwaki nkola obutambi buno, nabirabaalaba dda, imbirabyeko, imbiyiseemu. Abakozi batulugunyiriza ddala bakozi bannaabwe, era ne tubasaba ne tubagamba kyekintu ekimu ku ekyo ky'otalina kukkiriza. Tokkirizanga kutulugunyizibwa mukozi munno lwa nsonga mwenna muli bakozi. Kyakukola kimukole. Ate era tokkirizanga omukozi munno okuyinako. Ate era
tosirikiranga ekintu ekikuluma naddala nga kikutuusibwako muntu munno oba bosi wo oba mukozi kasita oba nga gw'okizuula nti nno toli mukyamu webyo byonna by'oli mu kukola muyige okwogera yimirirawo omutegeeze genda ku mirimu gyo ejange gireke ekyakuleeta kyekiri gwe gino gireke gyejange fa ku oli gwe baakuleeta okukolako nga nze bwe sitakola gikyo naawe ejange gyesonyiwa woba oyagala okunnyambako osobola okunnyamba weebuuze ku nze guno omulimu gwange kubanga omulimu gwalimu okuzanyiramu gwe mulimu ogwakuleesa wajja kukola ogwo mulimu naye yajja kukola mirimu mirala oba seekyo tuula ne mukama wo omugambe tukyuse emirimu ono akole guno gwe mbadde nkola nze ngende nkole ku giri ogimulekere agikole omulage nti nno munnange gwe ebyo by'oyagala okukola okunnemesa omulimu okunkyayisa olw'okuba ye ayagala buganze ayagala bamulabewo bamutende asika attensioni igwe akuttire igwe kimulekere ddala akikole naawe ogende ku kirala nja kukakasa nti nno mu mwezi gumu myezi ebiri ogenda kuba omugemi abantu we batyo ffe tubafeesinga nnyo bw'oba toli mukalu nnyo nga toli mukalubu omulimu oba ogenda guddukako guba gugenda kukulema gw'okirowoozaako ki kansuubire nti entegeera yange naawe yegenda okuba entegeerayo twesange mu comment section commentinga comments zammwe z'amakulu nnyo gyendi nzisuubiramu ebintu bingi kuba zinsomesa zimpabula teekako n'abantu abalala bonna bajjanga bazisoma wabula ng'ate tuweeyo like otuweeyo n'omutima weguba munange tekikukosa nga tekikuyisa bubi ogambe omuwala oyo atunoonyeza kontenti kamale gamuwaayo omutima yadde nga tonjagala nja kuba nakyo nkisiima mbaagala nnyo bannange kansabe mukama abankumire tulabegane mu lunaku olulala nga mukama ye mubeezi see you tomorrow.